Abazanyi b'omuzannyo gw'okubaka 16 beetaye mu kutendekebwa okusoosa Namboole mu kwetegekera emizannyo gya Commonwealth egigenda okubeera mu April omwaka guno mu kibuga Gold Coast mu Australia. Ekisinze okwewuunyisa kwe kuba nti Omutendesi Kiwanuka eyayamba She Cranes okuwangula empaka za Africa mu Juni w'omwaka ogwedde Lugogo n'etaawa okuzannya emizannyo gya Commonwealth tebaddewo mu kutendekebwa ekyongedde okukakasa nti yasuuliddwa ettale. Kigambibwa okuba nti entabwe yavudde okubanga Kiwanuka yali mu nkambi ya Namboole eyali ayagala okusuuza Susan Aneeke mu kulonda kw'obukulembeze obujja mu Novemba omwaka oguwedde. Abatendesi abadde mu mitambo gya ttiimu mu kutendekebwa okusoose leero kubaddeko Imelda Nyongesa wa klabu ya Prisons ne Rashid Mbiru wa klabu ya Nick. Rashid Mbiru ye mutendesi yavaako enkaayana mu mwaka gwa 2015 bwe bamuleeta okusikira Fred Mugerwa eyagoba mu ngeri etategerekeka nga ttiimu yeetegeka okugenda mu mpaka z'ensi yonna eza Netball World Cup ezali mu Australia. Omwogezi w'ekibiina ky'okubaka mu ggwanga ekya Uganda Netball Federation Wilberforce Mutete yawozezzaako ku nsonga eno. This time round oba ku mulundi guno tewali coach kubana bakwa pointing anti gwogenda ku handling ati ogenda okukola kino. Kakati Kiwanuka ko badombuuza. Kiwanuka is a very good coach, coach mulungi nnyo. Naye bwe banaatuula ne bakiriziganya simanyi bajja kumuwandika kubanga gwe ukola wobeerawo timu arrangement ngeno oba okuteekateekanga gwe ngeri ngeno kisobola kubeera nti buli tournament ebeerako ne coach mulala si mutawaana, it is not mandated. So tebawandika wano bagamba nti oyo yandi okubeera coach buli Bukedde. Halima Nakachwa omu ku bazannyi abali mu ttiimu yazannya mpaka z'ensi yonna mu Australia mu mwaka gwa 2015 asuubira nti obumanyirivu bwe yafunamu bw'okumuyamba okukola obulungi mu mizannyo gya Commonwealth. Okusinziira nti luli twabazannyamu b'amaanyi sijja kubanyuma nti si b'amaanyi naye kati kye baatulaga luli kye twagala naffe okutrainingira nti tutuuke wali eri nga Uganda gye baalaba luli ate si gye balaba kati nga tugenze kye tuyina kuba tugenda sooka kukolerera kibinja nti tukivuddemu katumanye nti ekiseera w'ekiti katukoleredde ekibinja kiwedde kati awo tukivuddemu katugenda ku finals. Mu kaweefube w'okulanga bakola bulungi She Cranes yakusooka kuzannya empiira egy'okwegizaamu ne Barbados, Bungereza ne Australia. Ku bazannyi asatu abayitiddwa abazannyi 12 bokka be balina okugenda okukiikirira eggwanga mu mizannyo gya Commonwealth egitandika mu April omwaka guno mu Australia. Uganda eri mu kibinja kya 2 ne New Zealand, Bungereza, Malawi, Wales ne Scotland ate nga abategesa ba Australia bali mu kibinja ekisooka ne Jamaica, South Africa, Fiji, Barbados ne Northern Ireland.